الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. ملامرة ganange namira omwoyo gwange tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu buli wonna we tubeera tuli mu buli mbeera yonna. Barakallahu fikum. Pozi omulundi ogwayita twatunula ku fawaidi za salaamu, twatunula ku migaso gya salaamu ne tuginnyonnyola takasa nti masha Allah omulamwa twagujjamu oba twajjamu ekinyusi. Wa barakallahu fikum. Naam, omulundi guno ogwaliro insha Allah tugenda kutunula ku adabu salam. Ninge tunabazitunulako baganda bange tuli bennyamivu ffenna olw'ebigenda mu maaso naddala ku masajidi zaffe ezigenda ziwambibwa. Situganye ensonga simpya, nsonga nkadde erudde ng'emizikiti giwambibwa abakufaaru ne bagirinyirira. Ng'era bw'olaba omuzikiti gwa Masjid al-Aqsa bwe baaguwamba, omuzikiti ogwokusatu ku mizikiti omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yatugamba okubeera nga gye gitukkiriza okuba nga tusiba omugugu ng'enniya tukoze yakugenda mu mizikiti, amakulu kukyalira mizikiti. Mu hadithi gyagamba nti nno لا تشد الرحالة إلا ثلاثة المساجد. تو sibanga omugugu n'ogenda okujjako eri emizikiti esatu. Nagamba masjidi hadha wa masjidi al-aqsa, masjidi hadha wa masjidi al-haram wa masjidi al-aqsa. Yagamba emizikiti esatu etukkirizibwa okubeera nga tugenda oba tukyalira, nga nagwo gwe muzikiti gwawa gwe Madina n'ogwe Makka n'ogwo oguli e Kudusi. Naye oguli e Kudusi baaguwamba emyaka kati miyitirivu obungi, nga baaguwambako oba baaguwamba tetukkirizibwa kusaalira munda mugwo, wabula tusaalira awo ku lubalaza lumu na lumu. Bwe beegugunga ne bayingira ne babakuba ne batamu be basse bwe batyo. Barakallahu fikum. Si gipya. India wali omuzikiti gwaffe emyaka kati giringanga oba 10 giweze bukya baguwamba, oba 8 bwe gityo 8 baguwamba. Omuzikiti ogwo guli mu kitundu bayita Ayodhya, Masjid Ayodhya baguwamba Abahindozi, nga bagamba nti nno omuzikiti ogwo gwazimbibwa mu kifo we bazaala Katonda waabwe, Katonda waabwe bazaala muzaale, Katonda waabwe bamuzaala awo ku mbu. Kati ne bamenya omuzikiti nga baagala bo bateekewo ki maabadi eyaabwe, era n'okutuusa olwayo omuzikiti gwo guli ku ttaka naye ekitundu era kyasigalawo. Baakwatibwa ensonyi oba baligira oluvannyuma ne bagira ki. Naye omuzikiti ogwo gwali mukulu nnyo, gwali mu myaka 8 n'okusoba. Barakallahu fikum. Naam, akati n'ebitundu birala bingi ebijja bikosebwa mu mbeera eyo. Abantu baffe ne babeera nga bawonyaawonyezebwa, ne babeera nga batuusibwako ebisago wano na wali, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna abituyiseemu. Wa huwa qadirun ala dhalik, ate Allah subhanahu wa ta'ala musobozi ku mbeera eyo yonna. Ne baganda baffe abali mu makomera, Allah abataase basumululwe, kubanga mu butuufu they are being framed. Bawaayirize. Wa barakallahu fikum. Omulundi guno tugenda kutunula ku adabu assalamu. Naye nga tuli ku musomo gwaffe ogulina omutwe ogugamba
hal yawmuka islamiyu abaffe olunaku lw'olusiraamu abaffe bwakakeerera otoledde kuba olina okutolera salaamu muliraano akuli ku ddyo omutoledde ku salaamu muliraano ali ku kkono omutoledde ku salaamu bw'obadde ogenda oyitako mu makubo bw'omanyi nga basiraamu batooledde ne bw'otamanyi nga basiraamu batooledde abaffe olunaku olusiramudde barakallahu fikum naam adabu salaamu oba empisa za salaamu empisa mu kutoola salaamu ze zino wammanga empisa esooka idha lakaita akhaka almuslim fabadir bisalaam bw'obanga osanze muganda wo omusiraamu yanguyiriza omutoolera salaamu twalaba nti nno omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti atoola yangu okutoola salaamu yali awula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba yasinga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga oli agikeereyeza ono asoose yasinga okufuna ki okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naam ensonga eyokubiri oba empisa eyokubiri an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif kwe kutoolera salaamu oyo yenna gw'omanyi n'oyo gw'otakola ki n'ogwotomanyi twagamba nti nno tashkhisi salaamu okufuula salaamu eyeyawulidde ng'ogyawuliramu abantu abamu mu nkola eziraga obubonero bw'ekiyama obutono nabwekityo ekyo tekiri mu adabu zaki za kutoola salaamu wabula adabu kubeera ng'otoolera empisa kutoolera buli gw'omanyi n'ogwotakola ki ne gw'otomanyi naam empisa eyokumeka eyokusatu idha sallama alayka muslimun faruddu alayhi salam bimithlihi au bi ahsana minha bw'abanga akutooledde omusiraamu munno salaamu muddemu salaamu eyo yennyini gy'akutooledde au bi ahsana minha oba omuddemu esinga ku eyo au bi ahsana minha oba omuddemu esinga ku eyo amakulu twakiraba wali omubaka ng'atuyigiriza entoola gitutoolamu salaamu ku basajja abasatu abajja mu muzikiti eyasooka n'atoola emu n'owokubiri n'atoola ebitundu bibiri n'owokusatu n'atoola ebitundu bisatu kati awo akugambira nti muddemu bimithlihi n'eyo yennyini gy'akutooledde au bi ahsana minha oba oyongereko ekyokubiri oba oyongereko byonna ebyokusatu gwemaleyo empeera zo 30 wabarakallahu fikum naam waliyakun kyagala naam waltakun wa anta mubtasiman kyagala nga gw'otoolera salaamu mutoolera oli ki ng'oli musanyufu amakulu ng'oliko akamwenyumwenyu ku matama bashashatul wajhi mubtasiman bashashatul wajhi ng'ate n'ekyenyi kyennyini kyanjulukufu kiragira ddala nti omuntu ono salaamu gy'antooledde agintooledde mu mwoyo mulungi eyo salaamu esinga okubeera nga ki eyagalwa naam nga tutuukiriza ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyagamba wala tahqiranna min alma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqa au biwajhin taliq naam agamba sallallahu alaihi wasallam tonyoomanga akalungi konna yokabeera katono katya wadde kanyiikuuliwe kati nga kalungi newankubadde nga kalinga okusisinkanya ekyenyi kya mugandaho okusisinkana mugandaho ng'omusisinkanya ekyenyi ekyanjulukufu ekyenyi ekisanyufu ekyenyi ekyekisa barakallahu fikum hadithi eri mu muslimu eyo barakallahu fikum ensonga eyokuna
la taqul abadan alayka assalam tugambiranga ddala ebbanga lyonna nti alayka assalam. Lwaki? Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallama salaamu yagituyigiriza mu hadisi eri ey'abasajja abasatu abayingira mu muzikiti nga omubaka alina halaka gy'aliko n'abeera ng'akola ki nga abakola ki abaddamu. Naam, n'olwekyo tugamba alayka assalaamu. Abamu bagamba nti fa innaha tahiyatul mauta, kimazima enjogera eyo mbuuza yakubuuza ki bafu. Wallahu a'lam. Naam, ensonga ey'okutaano mu mpisa z'okutoola salaamu oba mu mpisa za salaamu mulimu ensonga egambibwa nti arrakibu yusallimu ala almashi, eyeebagadde atoolere oyo atambula. Eyeebagadde atoolere oyo atambula. Amakulu ali ku kagaali atoolere akola ki? Ali ku bigere, atambuza ebigere. Owa pikipiki boda atoolere owa kagaali. Ow'emmotoka entono atoolere owa boda. Naye waffe Uganda baaba ow'emmotoka entono n'owa boda nga tebakolagana. Naye ali muhimu wano mu busiraamu mulina okubeera nga mukolagana. Ow'emmotoka toolere owa boda. Naam, owa kamunye toolere ow'emmotoka entono. Abo nabo tebakolagana mu luguudo. Naam, owa gundi Costa toolere owa kamunye. Owa taninya ole toolere owa Costa. Owa magulu 10 toolere owaki? Kugamba madaala buli ali ku ddaala erisinga ku lya munne yatoolera ki? Munne amuli wansi. Sigamba nti nno ow'amagulu 10 tatoolera wa bigere, n'ow'amagulu 10 atoolera wa bigere kubanga aba yeebagadde. Wahakadha wa barakallahu fikum. Nawekyo eyo mpisa mu mpisa zaki za salaamu nti aba yeebagadde oba ali ku nsolo waggulu nga munna atambula ali ku nsolo yatoolera ali ki? Ali ku bigere. Wa barakallahu fikum. Naam, walmashi yusallimu ala alqa'id, n'atambula kirungi oba atambula atoolere salaamu abatudde oba atudde. Bw'oba gw'otambula nga waliwo b'osanze ku kkubo nga bo batudde balina emirimu gyabwe gye bakola, beera ng'obatoolera ki? Ng'obatoolera salaamu. Abatudde beera ng'obatoolera salaamu. Ku nsonga y'okutuula naddala nga tutuula ku makubo bannange twegendereze nnyo. Twegendereze nnyo naddala abatuula mu masitenseni, abalina bu bizinesi obuli ku nguudo, twegendereze nnyo kubanga buli ayitawo n'akutoolera salaamu waajibu ogiddamu. Bino ebyokwekaanya n'ogamba nti nno nze lwaki ye tebeegasse wamu ne bantoolera mulundi gumu, ebyo tebiriyo. Gwe toola salaamu giddemu bagitodde. Naddala ng'abaana bayingira ekibiina nga mulimu omusomesa, buli mwana n'ayingira n'agamba assalaamu alaikum warahmatullah, ng'omusomesa anyiga ngamba mwegatte wamu mugitoola omulundi gumu. Nedda bannange, salaamu buli akutoolera ogiddamu ala hida, buli omu ng'omuddamu nga bw'ali. Okugyawo nga bazze wonna ne bayingira lumu ne batoola lumu, awo oddamu omulundi gumu. Naye buli ayingira bw'abanga asazeewo nti buli anaayingira ajja kukutoolera, waajibu okubeera ng'ogiddamu. Naam, mu mbeera yeeyo omubaka sallallahu alaihi wasallama lumu yasanga basahaba nga bali ku kkubo batudde. Bwe baakoleranga emirimu gyabwe bali awo batudde. N'abaga nti abaayi nti ekkubo lino nga si ddungi kulituulako. Ne bamugamba ya Rasulallah, lana buddu, tetulinaawo kyakukola kyonna okuggyako aljulus, okutuula ku ki? Aljulus fi tariik. Tetulina kyakukola okuggyako, tulina kubeera nga wano kuba we tukolera emirimu gyaffe ya Rasulallah. N'abaga nti okay, bwe mubeera nga temulina wakudda wonna
ngira mulina kubeera wano faatu tariqa haqqahu ekkubo muliwe eki ekkubo muliwe hakki yaalyo ekkubo muliwe ebivunaanyizibwa byalyo mumanyi ebivunaanyizibwa by'ekkubo hali yawmuka islaamiyu gwatuula ku kkubo nga kwosiikira capati gwatuula mu sitenseni ku booda nga wookolera emirimu gyo we bakujja n'otuusa abantu mu kyalo munda ekkubo omanyi hakki yaalyo omanyi obuvunaanyizibwa bw'ekkubo abaffe olunaku lw'olusiraamu olunaku lwo olusiramudde bannange ekkubo lirina ebivunaanyizibwa byalyo ekisookera ddala antusallima ala man yamshi au yamurru fi tariqi ekisookera ddala okutolera salaamu abo abakola ki abayita oba okuddamu salaamu okuddamu salaamu eri oyo yenna abaagikuwadde kubanga gweobeera otudde oba oba oyimiridde aba akuyitako alina okutolera salaamu oyina hakki y'abantu okubeera nga obaddamu salaamu ekyokubiri okukakkanyaki amaaso omubaka yabagamba ekyokubiri balina okukola ki balina okukakkanya amaaso nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu surati Nur وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى الآية قال الله باغاما nti gamba abakkiriza abasajja يغضوا من أبصارهم bakakkanya amaaso gaabwe ويحفظوا فروجهم bakuume n'obwerere bwabwe kuba eriiso eriraba obwerere ne bukola ki ne bunaffadha oba ne butuukiriza naye bw'obeera okuumya eriiso n'otalizzaako omulundi gwakubiri obwerere tebubeera kibugenda kukola barakallahu fikum obola nti omubaka yabagamba bakuume ki hakki y'oluguudo bw'olengera ekijja leka kwetegereza nkaliriza bw'oti bw'ate bw'anaatuuka olyoka ossa amaaso nedda bambi bw'olengera gw'otamanyi khalaasi tekikwetaagisa mumanya ate omwagaza aki atali muwalawo atali maama wo atali jjajja wo atali ssenga omwagaza ki ebisigadde bireke wa barakallahu fikum eriiso erimu lyatusonyiyibwa eryokubiri n'eryokusatu n'eryomunaana n'eryolukumi eryo bagenda likuvunaana ku lunaku lwaki lw'enkya wa barakallahu fikum bw'oligenda nga tosonyiyiddwa kuva ku nsi kuno nga tukoze eki tukoze emirimu gisonyiyisa byonoona ebyo ebyokutuula ku makubo n'ogenda nga olaba ono n'oli ekyokusatu okukuuma ennimi zaffe nga tutudde ku makubo obutageya bannange okugeya bannange okugeya bannange okugeya Allah yagamba nti ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumu ayagala omu mu mmwe ali ennyama ya muganda we ng'afudde tulaba nti tewali ayagala kulya ennyama ya munne ng'afudde naye okugeya munno obanga alidde ennyama ye nga mufu barakallahu fikum omubaka n'abagamba bannange mukuume ki mukuume ennimi obutageya olulimi tukijjukira bulungi nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallama lumu yali abulira abasahaba n'alugjayo n'alukwata nako bw'ati n'abagamba nti kino ebigenda okusinga okuyingiza abaana Adamu omuliro yabagamba mu hadisi emu nti ebigenda okusinga okuyingiza abaana Adamu ebintu byali bibiri n'abagamba al-lisaani n'alugjayo n'alukwatako bw'atyo wal farj n'obwereere barakallahu fikum nabwekyo bwe tuba tutudde ku makubo tuddemu salaamu ya buli atutooledde tutoolera oyo aba atuyitako nga tatulabye naye tekikugaana mmutoolera tugamba nti ninda yantoolere kuba yatambula naawe osobola omutoolera kubanga onoonya mpeera era zezimu bye byakutonza onoonye eki onoonye empeera ove kuno ku nsinga olina ki keweekoledde nga omukulu omu bwe yabuuzanga nti olina keweekoledde naye ng'abuuza bya dduniya naye kati naawe weebuuze nga buli lunaku nti olina keweekoledde akaki enam barakallahu fikum wa jazakumullahu khair kakutuseemu ako naye
tubadde ku nsonga ey'okutuula ku makubo beera ng'omanya haki y'ekkubo. Barakallahu fikum. Tulabye nti almashi yusallimu ala alqa'id. Ensonga endala as-saghiru yusallimu ala alkabir. Omuto atoolere ki? Atoolere omukulu. Omuto yateekeddwa okubeera ng'atoolera omukulu, naye tekigaana mukulu kutoolera bato. Obeera ng'obasanze batambula bangi, batoolere. Bw'obeera obasanze bazannya, batoolere. Bw'obeera omusanze atudde, mutoolere. Togamba nti baagamba nti omuto y'alina, gwe muto sooka onsoole, gwe olina okuntoolera. Nedda, janguyirize gimutoolere ne bw'abeera nga muto. Omubaka omanyi bwe yagamba nti nno laysa minna man la yarham sagira minna oba sagirana. Barakallahu fikum. Si wa muffe oyo atasaasira bato muffe. Abato muffe tulina okubeera nga tukola ki? Tubasaasira mu mbeera yonna. Yayinza okuba nga si byaliko, gwe beera ng'omutoolera. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Mubaamu n'okubeera ng'ekyo kimuyigiriza nti omuntu atoola salaamu bw'aba ng'asanze abantu. N'okibakubiriza salaamu eno bannange tugikubirize nnyo abaana baffe abato okubeera nga bagiyiga, baleme givaako. Omwana amanyi nti bwe nkoma waawaka nga sinnayingira kye nsooka okukola, nsooka kutoola salaamu. Omwana amanyi nti bw'abaako nkona ku kisenge ekyo ayingire, alina okutoola salaamu. Bw'ogiddamu n'omugamba nti yingira, oba n'ogiddamu n'omugamba toyingira. Wahakadha wa barakallahu fikum. Omwana akulenga salaamu emuli ku mutwe, bw'asanga omusiraamu yenna amutoolera, tayita ku musiraamu okujjawo ng'amutooledde salaamu. Wa barakallahu fikum. Naam. Ensonga era y'emu nga tukyaliko eyo eyagundi, ani atoolera ani? Alqalilu yusallimu ala alkathir. Abatono mubadde mutambula abatono nga muli mu kibinja, mutoolera abangi. Tugambe mu muli babiri ne musanga gurupu y'abantu 5, mu ababiri mwe mutoolera 5, oba mmwe ogw'omu gw'otoolera abangi. Wahakadha wa barakallahu fikum. Nabwekityo nesigala nga salaamu enkizo eyina enkizo ezo era n'empisa zezo eteekeddwa okubeera nga tutooleramu salaamu. Wa barakallahu fikum. Mpozi nga tumaliriza adabu za salaamu, empisa z'okutoola salaamu, katunuleko katono ku fadlul musafaha, obulungi bw'okukola ki? Bw'okukwata mu ngalo. Obulungi obuli mu kukola ki? Mu kukwata mu ngalo. Naam. Min al-adabi al-islamiyyati allati wa'ada Allahu bil ajri al-azim wal ata'a wal jazil sunnat al-musafaha. Naam. Mu mpisa z'obusiraamu ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yasuubizaamu empeera ennyingi n'okutuwa ebintu ebirungi ebingi, yenkola y'okugira y'okukwatako mu ngalo, n'okwatako munno mu ngalo. Naam. Bakadde baffe abajungu tebaategeera nnyo okukwata mu ngalo okwo, ne bamanya nti kulina kubeera kwamukkiriza ku lwa aya gye baasoma eri mu suratu Tawba. Bambi mu kumanya kwabwe kwe baali bamanyi, ne bamanya nti nno aya eno kyetegeeza, baatwala amakulu ag'okungulu nti nno Allah wagambira nti nno ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. آية من سورة التوبة. بارك الله فيكم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala yali agamba nti nabange mwabakiriza mazima abashiriku
abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebirala, abasinza amasanamu, abasinza lubaale, baki najasun, bali najisi. Bakadde baffe baatwala amakulu agali ku ngulu ne bagamba nti bano najisi tateekwa na kukwata mu ngalo, era tebaba bakwatanga mu ngalo, bo bawangala tebabakwata mu ngalo. Baba bamusanze mu kkubo, babanga bakadde baffe balina emiggo gyabwe gye baatambuzanga, nga amukwasa muggo gwamukwasaamu. Wabarakallahu fikum. Olw'entegeera bo gye baali bategeddemu bwetyo, wabarakallahu fikum. Naye ng'era abantu abo si be bayonje ennyo, abalungi b'okubeera nga tuwa engalo zaffe, ayingira mu toyireeti, avaayo akunkumula bukunkumuzi wali akagundi ng'atambula ng'agenda. Tegeera asanga ekisenge n'akikunkumulira, ye waasanga waakunkumula, okumanja baagenda walamu okubeera abazibu ennyo. N'omukazi obukazi oyinza omulaba nga akunamizaako oludda ng'afuuyisa. Subhanallah, okitegeera. Naye omukyalo omusiraamu akkakkana wansi n'abeera ng'afuuyisa, tasobola kuyigulizaako oludda n'afuuyisa omukazi. Subhanallah. Naye bo ebyo byonna babikola. Bw'oba ogenze mu byalo ebyo obisanga, otera obiraba, oyinza okubiraba n'olaba omuntu nga mukazi mukulu n'akyama waakyami ku nsiko, talina gasitama, n'akola ki, n'ayigulizaako. Tegeeza nti agasigadde gonna gakkirira ku bisambi, ng'azzaamu kapale bw'aba akayina, bw'aba takayina atambula agenda nago gakalira kuli kuki, ku bisambi ne ku magulu ne ku bigere. Wa barakallahu fikum. Naam, bakadde baffe bayita ekyo oba balowooza ekyo, nabo yali entegeera yaabwe. Barakallahu fikum. Naam, almusafaha yaghfiru llahu biha aldhunuba walkhataaya. Okukwata mu ngalo Allah subhanahu wa ta'ala kusonyiisa amazambi n'ebyonoono ebitonotono. Wa barakallahu fikum. Biqawlihi sallallahu alaihi wasallam, ku kigambo ky'omubaka, olw'ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam, hadiisi eno egamba nti nno innal mu'mina idha laqiya al-mu'min fasallama alayhi wa akhadha biyadihi musafahatan tanatharat khataayahuma kama tanatharat waraqu ash-shajar. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba mu hadiisi eno nti mazima omukkiriza bw'aba asinkanye mukkiriza munne, fasallama alayhi, n'amutoolera salaamu, wa akhadha biyadihi, n'akwata omukono gwe, musafahatan, n'amukwatako mu bugalo, tanatharat khataayahuma, bikunkumuka oba amazambi gaabwe gakunkumuka, kama tanatharat waraqu shajar, nga bw'olaba ebikoola by'omuti bwe bikunkumuka. Hadiisi eyo eri mu silsilatul ahadithi sahiha, mu kitabo ekiyitibwa silsilatul ahadithi sahiha, ku ya 526. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hadiisi eyo weeri. Amakulu buli lw'okwatako musiraamu munno ng'omaze omutolidde salaamu, olaba salaamu era yeesooka. Hal yawmuka islaamiyu, bw'otooledde musiraamu munno salaamu mukutteko mu bugalo. Abaffe bw'otooledde musiraamu munno salaamu omukutteko mu bugalo, omubuuzizzaako, owulidde engalo ze bwe zookya, bwe zibuguma, oba oziwulidde bwe zinnyogoga nga ziweweera, abaffe munno omukutteko mu bugalo. Bw'okedde ku makyawaka otooledde abaana salaamu, oba bakutoledde salaamu obawadde ku bugalo. Maama w'abaana omuwadde ku bugalo. Abali awaka nga tebakuzira obatooledde ku salaamu n'obakwatako ne mu bugalo. Bannange, temugenda nno nga mukwata buli gw'osanze, naddala abakyala. Nammwe abaami temutoolera abakyala salaamu ne mubakwata mu ngalo nti nno mwagala mazambi kubeera ki? Awo oba oyongedde zambi ku zambi. Lwaki? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakitugaana. Era Aisha radiyallahu anha yali ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti kaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
la yusafihu nisaa omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakwatanga mu ngalo z'abakyala abadan teyakwatako mu ngalo zaki za mukyalo kujjako abakyala ababe n'abo abatamuzira barakallahu fikum subhanallah n'abo abamuzira be yakwata mu ngalo bokka teyakwatako mu ngalo za mukyala wa haramu naye abakyala nga baagala engalo bakyala nga baagala kugaba ngalo buli gwasanga ngalo buli gwasanga ate bwe gutuuka ku baswayiri nekiyitirira anti bw'engalo oba bazifuulanga ki munansonyiwa naye nga bo abo engalo zaagenda wala ate waliwo balibo bannaffe nga bo engalo size basooka bawaayo kafuba kennyini n'osanga nga mukyala wa gundi agwa mu kafuba k'omwami gundi kubanga mpisa yaki mpisa ya buwango bw'amala n'amuwa engalo obusiraamu tebubikkiriza ebyo baganda bange musiramuke wa barakallahu fikum naam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama n'ekigambo era hadithi endala ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam ku nsonga y'okukwatako mu bugalo agamba nti nno ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa nti abasiraamu babiri tebayinza kusisinkana ne bakwataganako mu bugalo nam okujjako basonyiibwa ebyonoono nga tebannaba kwawukana basonyiibwa ebyonoono nga tebannaba kwawukana hadithi eyo rawahu imamu ahmad wa hassanahu al-albani fi sahihi al-jami' as-saghir ya 1577 hadithi eyo barakallahu fikum amakulu nti nno tebayinza kubeera nga basiraamu babiri basisinkanye ne basisinkana ne bakwatagana mu bugalo of course era salaamu yesooka ne bakwatagana mu bugalo okujjako basonyiibwa bombiri amazambi gaabwe nga tebannaba kwawukana twagambye nti ago gabeera mazambi amaki amatono agateetaagisa tawuba naye gali gakaŋŋaŋa ago go geetaagisaako ki tawuba wa barakallahu fiikum n'agenda mu maaso n'atugamba nti fahris akhi lmuslim ala hadhihi sunnati allati ghafala anha wa an fadliha kathir min almuslimin n'agamba akuwa amagezi muganda waffe nti nno weekwate muganda wange omusiraamu ku sunna eno abasinga obungi mu basiraamu gye baagayaalirira era abasiraamu bayitirivu obungi baagayaalirira obulungi bwayo ne bagayaalirira n'empeera ezigirimu gwe beera ng'okola ki ng'ogyekwatako wa barakallahu fiikum fasafihu akhaaka walitakun inda musafahatihi mubtasiman talqa alwajh agambye nti nno kwata mu bugalo bwa muganda wo kwata mu bugalo bwa muganda wo ate obeere nga bw'omukwatidde mu bugalo nga wenna ekyenyi kyanjulukufu era nga omwenya mubtasiman ng'okola ki ng'omwenya wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair baganda bange tuli ku kigambo hal yaumuka islamiyu abaffe olunaku lw'olusiraamu tunuulira olunaku lwo olulabe oba ddala lusiramuse olabe bameka olwaleero bwe wakatoolera salaamu naggamba nti nno salaamu gwe mulimu oguteetaagisa ye ibaada mu ibaada ezifuna naye nga teyeetaagisa wudhu tomala kufuna wudhu okutoola ki salaamu teriko kugamba nti oli muhaidhi tojja kutoola salaamu teriko kugamba nti oli mu kino tojja kutoola salaamu ne bw'oba wakava wali mu mikolo gwe n'omwagalwawo era salaamu mwegitoolegana
tekigaana nabwe kyo baganda bange salaamu eyo mulimu ogutaliiko gundi gutaliiko kumala kwetuguza mugwekwateko nnyo togamba nti no nasanze omusajja nesiddamu salaamu ye anti nabadde siina wuzu ani yabikugamba subhanallah naam katunuleko katono nnyo nga tumaliriza omusomo gwaffe guno insha allahu taala njagala tutunuleko katono nnyo ku nsonga zino wammanga nga nazo omutwe gugamba almawada yukrau fiha ilqai salam ebifo omutasaanidde ebitamwa okubeera nga omuntu atooleramu salaamu naam mumimu ku ebyo oba mu mbeera ebifo n'embeera mumimu ku ebyo bye bino naam almunshagil bidhikri wa Qur'an oyo abeera asoma Qur'ani tosaana mutoolera salaamu kubanga abeera ali ku dhikiri ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala tasaanye kutoolera salaamu aba ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala aba asoma bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tekyagala kumukutulamu na salaamu wa barakallahu fikum naam khatibu wa huwa fil minbar yawm al-jum'ah khatibu waffe ng'ali mu juma ku lunaku olwokutaano nga yayimiridde eddaali mimba lyabuulira tosaanidde kubeera ng'oyogera kubanga baatugaana okwogerera mu khutuba n'olwekyo tomutoolera salaamu ate naye era takuddamu salaamu mu mbeera y'emu n'abasaaze ku lunaku olwo olw'ejjuma ng'oyingidde wali mu muzikiti tobatoolera salaamu era bw'oba ogitodde bo ate tebakuddamu salaamu kutta ki juma zaabwe wa barakallahu fikum naam owokusatu atasaanidde kutoolerwa salaamu almuazzin inda al-adhan omusajja omwazinyi ng'ayaziina tosaana mutoolera salaamu kubanga ojja buzaabuza omujje ku mulamwa gwaliko naam omulala almutahhir lifi'li al-ibada oyo afuna wuzu musajja ali wali afuna wuzu nga yetegekera okugenda okukola ibada tosaanidde kubeera ng'okola ki ng'omutoolera salaamu wa barakallahu katukakutuseemu naam n'omulala owokutaano omukaaga eyoyo omuntu ng'amala ekyetaago y'omuntu ng'ali mu kumala ki ekyetaago oli ayandigambye nti atamala ekyetaago akimalira ku kkubo naamu oyinza omusanga oli ng'akyamyeko bambi mu kasiko wamulabye Haji Kamadi embeera alimu engeri ya lusukaali akyamye katono nnya yemalira ekyetaago kye asitamye ng'omuyitako eno nga bw'otula Haji Kamadi nkulegedde salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nedda kitamwa kubanga oli ali mu mbeera etasaanidde kubeera ng'atoolerwa salaamu naam mpozi omulala almutahaddith yoyo nga abadde alina gwanyumya naye ajja kuddamu salaamu naye nga takufudde nako kubanga alina gwanyumya naye naye tasaana wayinkana nti nno abamu bagamba nti oyo talina buzibu naam n'abalala embeera ndala nnyingi zebagaana oba zebagamba nti nno tezisaanidde kubeera ng'omuntu atooleramu salaamu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair naam ndowooza tujja kukomaawo ku musomo gwaffe ogwo gwe tubaddeko ogukwatagana naki ne salaamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abawuliriza ebigambo ne bagoberera ebisinga okubeera ebirungi mu byo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ensobi ezirimu abeere nga azitusonyiwa kubanga tuli bantu omuntu yenna agira ki asobya nolwekyo tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebyo byetusobezza mu musomo gwaffe guno barakallahu fikum netumusaba Allah subhanahu wa ta'ala
abeerenga asaasira baganda baffe abaatukulembera beyajjulula edda. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe abali mu makomera abatuddize mangu nnyo, abatuzidize mangu nnyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere ilmu egasa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere ilmu egasa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere ilmu egasa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwe riziki nga nnungi nga ya halali. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwe riziki nga nnungi nga ya halali. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwe riziki nnungi nga ya halali. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataase baganda baffe abasiraamu mu nsi yonna, baganda baffe abasiraamu abali ebbama, baganda baffe abasiraamu abali Aleppo, baganda baffe abasiraamu abali mu Uganda, baganda baffe abasiraamu abali Iraq ne walala yonna. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeerenga abasaasira abataase ebyo ebibatuusibwako mu nsi ezo ze bawangaaliramu. Baganda bange, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Neesiimye nnyo okubeera nga munzikiriza ne mumpuliriza. Ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno abeerenga ffenna atuwaamu obulungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.